Operation Nsangi. Olwaleero poliisi y'Ensangi ekeddekola kikwekweto mwesangidde abaana basula 40 nga bawangalira mu nnyumba ez'enjawulo kyokka nga basula kirindi. Abaana bano abali wakati w'emyaka 17 na 23 basangiddwa mu kitundu ky'e Nabbingo mu tawuni kaaso y'e Kyengera. Okusinza kwe tusobodde okwogerako nabo bategeezezza nga babadde basuubizibwa emirimu era nga mukama waabwe tannaba kutegeerekeka yabadde bakuŋŋaanya. Bano bagamba nti okutuuka wano bakwano baabwe be babadde bakubira amasimu nti bajje bakole. Katunga esimu ku rugo wa munyoni wange ari kunjira ngunia Kampala mbagabe emirimu akanyetira omulimo gwa secretary. Mwana gwange yakola nangamba jangu waliwo emirimu gya ofiisi yogenda kola. Watuuka nansanga biranga ofiisi zisezira nembuuza ofiisi ezira nanga you wait for tomorrow tugenda mu ofiisi. Naida just mukwano gwange yankubira esimu ati eriyo emirimu egiri eno e Kampala ati kale oliwo eddembe okuyidde otukole. Kale nzena yankoba bindi kinankoba nti kale ndakwogera ku n'abazaire bange banaaba bandikiriza ndidde tujje. Bw'olutuuka basooka kubaggyako ssente ze bazze nazo mbuza nnyumba so nga n'abalala baggyibwako mpitirivu okubassa mu kompyuta okusobola okufuna emirimu. Bakabansaba ssente zindi neza joining bakunyigurizawo system ayina bene nfunira ssente zange. Then emirimu etukola n'okuteera mutayiwa wakamwendeza ng'omurimo nawaija kola. Niija batushaba kabuli dollar 15 yonga just for like a fee. Kati nenda abasene zendaddemu nenda wangu ewakasi sobola kola kyo okuddayo. Nengambo wae kangume wano. Milioni emu n'ekitundu anti baginsaba nange naye sinnagiwaayo. Simanyi baziwadde naye nze sinnabagiwaayo. Ekyennaku bagamba nti okuva lwe bajja bye basanga byanjawulo nnyo ku ebyo bye baali basuubira ng'omulimu gwe babadde bakola okubira bannaabwe balala amasimu nabo bajje babeeyungeko. Kyenkugambye nti kye bampitira sinasangawo wano. Osangayo ki? Ng'omulimu oguli ogwa kukuba simu yagalize muno naye akole ki yajje. Era okubira bandi beide okubira abandi beide boona tukole. Abaana bano bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'abamu batya okudda waka kubanga bavayo basiibudde nti bagenze kukola. Abatuuze bagamba nti abaana bano bamaze ebbanga nga babalaba kyokka nga balowooza nti baleko bye basoma. Naye mbadde mbalaba nga basoma. Ate nga ndaba waliwo ne bate beeyita b'amaddaamu beeyita bakinga manyi balina kye basoma. Meya wa tawuni kanso y'e Kyengera Mathias Walukagga wamu ku bakoze ekikwekweto kino aliko byannyonnyodde ku mbeera gy'asanzeemu abaana bano. Abafere baabaleeta abaana bali myaka 18, 19 ku 2 abawala n'abalenzi basula wamu. Kyeraliikiriza ennyo nti kiyinza okupromootinga obulwadde. Abafere babalimba ne babagamba nti nno mujje basooka bafunayo ng'omu 2 ne bamuggyako ssente tugenda bafunira emirimu. Bw'ati alabudde abazadde n'abaana okuba beegendereza ku bafere b'emirimu ensangi zino wabula obuzibu n'abusa ku bbula ly'emirimu erifumbekedde mu ggwanga. Ekireese nno enkola eyo yonna ekipromootinze embeera eyo ly'ebbula ly'emirimu mu Uganda nga bwe mulimanyi naye nkubiriza abazadde nti abaana bammwe mubagambe nti tewaliyo gye batunda mirimu yadde n'akamu tebaddamu okubabuzaabuza yadde n'akamu nammwe abaana mulina amagezi mukuza myaka 18 abafere tebaddamu okujja balimbalimba. Abaana bano bakyakumira ku poliisi Ensangi nga bwekola ku ky'okubazza ewaabwe mpozi n'okuyiga abo abali mabega w'okubafiira emirimu.